الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyesigamirwako Allah subhanahu wa ta'ala kamala byonna oyo Allah subhanahu wa ta'ala yasigaza obuyinza bwe la hawla wala quwwata illa bih teri wamaanyi teri akyusa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ebyenga n'emirembe nsaba bidde ku ekibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo Allah gwe yatuma gye tuli nga kyakusaasa eri ebitonde musanyusa eri omutiisa omukowoozo w'amazima era Allah subhanahu wa ta'ala yamujja mu nsi ng'amaze okutuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamutuma. Babitiibwa al-mimbar betuusaako amaloboozi na bonna bonna abagiraba mu nsi yonna twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ekyo kyatuwa ekyokulaba netugiraba ekyokuwulira netugiwulira tusaana kuva mu nsi ng'ekyengera ekyo tukyebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyetugenda okuba nga twejjukirako olunaku olwaleero yembeera Allah subhanahu wa ta'ala omwana Adamu gyasanga ng'afulumye ewakaawe olunaku oba oliawo n'embeera gyasanga akawungeezi nga agenza okwebaka kubanga teri muntu ayita mu ddembe tolunaku ne luyitawo ng'ali mu ddembe oba oliawo n'ekiro ne yeebaka mirembe mpaka ebukya wabula abeerawo n'ebimusoomooza. Tugenda kubanga tweyigirizaako ku bimu omubaka Muhammad sallama byatugamba okwetangira nabyo ku buzibu obw'olunaku oba oliawo n'obuzibu obw'ekiro. Ku buzibu obw'olunaku n'obuzibu obw'ekiro omuntu asobole okuyitamu nga talina ng'asoomoozeddwa naye ng'ayise mu kusoomoozebwa okwo obanga Allah subhanahu wa ta'ala amuteereddewo ejjigi ku ebyo ebimusoomooza kubanga byo bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yabissaawo liyabluwana ayyuna ahsanu amala atugerese ani muffe ayinza okubeera nga alongoosa gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisookera ddala bukyenkeera ng'omwana Adamu alina porogulaamu ezize nga Allah alina porogulaamu zamugeredde mulimu ennungi n'embeeramu ezimusoomooza nga zimukosa ng'omuntu nga ziyinza okuba nga ziva mu mbeera gy'atambulira mu takisi n'ayingiramu agenda okuvaamu ng'akasente bakatutte agenda okutuwa ku mulimu bakasitoma ne bagaana okujja agenda okuba aliawo n'abeera ng'alwadde embeera ezifaanana eddogo naliri mugira na byonna byonna Allah byayinza omugesa nabyo. Naye mu byonna Allah subhanahu wa ta'ala obukuumi abuyina nga bubwe naddala ku muntu amusabye n'asaba nti ayi Katonda obukuumi mbwagala era amusaba obumpe. Tulina kwesigamira eri Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliqna eyatutonda ate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam najja nga atubuulira biki ebiyinza okukolebwa omwana Adamu n'abeera nga akuumibwa insha Allah ta'ala. Tugenda kufunayo aya emina dhikri al-hakim era tufune ne hadithi emu okuva omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya gye tugenda okufuna si ndala a'zamu aya fil Qur'an al-Karim yeyo ayatul kursi ye aya yokka mu Qur'an al-Karim eyatuumibwa erinnya nti ayatul kursi wa in kana waliwo ayatul daini itumibwa butumi bantu naye nga ayatul kursi eyina enkizo ku aya esigadde zonna zonna. Ayatul kursi eri mu suratul Baqara wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agissa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sahaba ayitibwa Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu atunyumiza n'atugamba nti aya eyolwakka ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi yamuyita n'amugamba nti ya Aba Mundhir kubanga Ubay ibn Ka'b yalina mutabani we ayitibwa Mundhir. N'amubuuza nti owange Aba Mundhir omanyiyo a'zamu aya min adh-dhikri al-hakim aya esinga obunene esinga obukulu esinga obuzito esinga ekitiibwa mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Already Ubay ibn Ka'b min al-kutab al-wahy yali omu ku bawandiisi b'obubaka yali amaze ogiwandiika ng'era agitadde mu ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali abagamba okukola ki okuwandiika. Ubay ibn Ka'b ansa eyasooka okuddamu yagamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam Allah n'omubaka we basinga okukola ki okugimanya aya eyo. Ubay ibn Ka'b omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuddamu ogwokubiri nti ya Aba Mundhir owange taata Mundhir omanyi aya esinga obunene era obukulu era ey'ekitiibwa mu Qur'an Karim. Ubay ibn Ka'b n'asirikiramu katono
n'agamba nti innaha Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, n'agisoma neggwaako. Bwe yaggwaako nabbi saa sallama n'akuba ekifuba kye n'agamba nti innaha hiya, n'amugamba nti yeeyo. Ayatul Kursiyu nene nnyo era yakitiibwa nnyo mu Quran ey'ekitiibwa. Mu bimu kugifuula okubeera nga nkulu tukijja mu hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu eriko ekyafaayo ekiwanvu ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamutereeza ezimu ku zakawaati oba essente n'ebintu ebikozesebwa ebyali bireeteddwa abantu naye nga byali bya mu Ramadan, zakatul fitri, abeere nga agitereka. Abi Hurayra anyumya nti yali agenda okuddayo okulaba byeterese ebya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asangayo omuntu ng'ayagala kutoolako kujjako. Omwami oyo n'amugamba nti Abi Hurayra n'amugamba nti ebintu byeyagala okujjako bya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabinteresezza. Kwe kumugamba nti naye nze enjala ennuma, nina obwetaavu, lwaki sifunako kyenkola kyenkozesaako? N'amugamba nti naye nkuwaako neetodda, n'agamba sigenda kudda. Abi Hurayra n'addayo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okuba nti yali ateesebwa nga nabbi ajja bimubuuza, n'amutegeeza nti nzigiddwa omwetaavu ng'ayagala kubiwanteresezza, n'olw'okuba nti ampitiriddeko ne muwaako naye aŋŋambye tagenda kudda. Sallallahu alaihi wasallama n'agamba Abi Hurayra n'agamba nti innahu kadhaba wa sayaudu, alimbye agenda kudda. Gyali emirundi 2-3 ng'omusajja oyo adda, naye ku mulundi ogusembayo ogwokusatu nga Abi Hurayra akalambidde agamba sigenda kukuwa kintu kyonna kyonna ku bino Nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga oli mulimba. N'agamba nti kale nga bw'ogaanye uallimuka kalimaati, nkuyigirizeeyo ebigambo ebyo singa nga onaaba obyekutteko n'obeera nga obisoma ku sabaha ku makya n'obisoma akawungeezi, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kusinkana gwe okukuumibwa kwe olunaku lwonna era ofune okukuumibwa kwe ekiro kyonna. Ekyokubiri, bw'onaabanga obisomye Allah subhanahu wa ta'ala abadaha laka mina shaitani rajim, Allah subhanahu wa ta'ala ajja bikwesambisa sitaani eyakolimirwa. Abi Hurayra yagenda okulaba nga bigambo birungi, yali musajja alulunkanira okuyiga, kyeva olaba yali nnyo ku lusegere lw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurayra nakkiriza n'agamba ye, n'agamba nti buli kumakya bukya qul Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum mpaka ku nkomerero. Abi Hurayra n'aba nga asomye ebigambo bya kitiibwa era n'abisitula ebigambo ebyo n'agenda nabyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, n'amugamba nti omusajja era yakomyewo, naye leero bwe nkalambidde obutamuwa ku kyonna aŋŋambye nti anjigirizeeyo ebigambo. Era Abi Hurayra ebigambo ebyo n'abigamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti kituufu omusajja oyo akugambye ebintu ebyo sadaka ebyo ku bigambo ayogedde mazima, wahuwa kadhub, naye mulimba. Abi Hurayra neyeyongera okukola ki? Okuba nti afuna okwenyamira mu bigambo ebyo. Ku nkomerero nabbi kwe kumugamba nti wataarifu, omanyi man kanahu, omusajja oyo abadde ani? Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba Abi Hurayra nti innahu kana shaitan, abadde shaitan. Yamugamba nti alimba naye ng'ate shaitan emanyi amazima, emanyi n'ebigambo ebiki ebirungi. Mu hadithi ye ne tuyigamu nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakakasa ebigambo biri musajja bye yagamba Abi Hurayra nti bikola, nti Allah subhanahu wa ta'ala omuntu aba asomye ayatul kursiyi ku makya ate n'agisoma akawungeezi, Allah subhanahu wa ta'ala amukuuma olunaku lwonna lwonna. Ate ekyokubiri, shaitan nebeera nga emwewala. Tukimanyi bulungi nti omukozi w'ebibi agamba sitaani yekoze eki, yensenzesenze n'enkikola. Omuntu agudde mu buzibu agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala angeredde, naye waliwo ebizibu ebikosa omwana Adamu ne bimukoseza ddala oluusi ne bimujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate bw'abanga amusabye Katonda okubeera nga bimukinjiriza, ayatul kursiyo nyangu nnyo okubeera nga agikozesa ku nsonga eyo. Nabwe kityo nkubiriza buli yenna abukeesiza ku makya ng'okimanyi nti ebisoomooza bya Allah wabweru gyebiri. Ate gwe toli malayika, ate toli nabbi. Bannabbi basoomoozebwa ne bagezesebwa nabyo,
beeranga ayatul kursiyi ogyetanira mu kaseera ak'okumakya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga akukuuma olunaku lwonna. Kenja okusembyayo insha Allah ta'ala mu bigambo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama byeyatukubiriza olunaku lw'omuddu bibeerenga biyita ku lulimi lwe era bimuwe ebirungi mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala. Iyi hadisi gye tujja okuwulira eya Shaddad bin Aws radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala sayyidul istighfar an taqula al-abd allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Eyitibwa sayyidul istighfar. Eyetaagisa omwana Adamu yenna aginoonye wonna weebeeri eri ku muwalimu ki ku lupapula ki osobole ogiyiga. Erimu ebigambo ebirungi ennyo, erimu ebigambo eby'ettendo, erimu okukinjiriza omuddu eri Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo byamugezesa nabyo mu lunaku. Nomubaka sallama mbufunze ajogerako nti man qaalaha, omuntu abyogera sabahan ku makya muqinan biha nga akkiriza ebigambo ebyo n'amakulu gaabyo, famata fi yaumihi n'afiira mu lunaku olwo lwabyogereddemu, adkhalahu llahu aljanna kana min ahli aljanna, kana min ahli aljanna, abeera mu bantu b'omuki b'omujjanna. Hadisi nabbi sallama irawahu Bukhari wa Muslim atukakasa nti omuntu ayogera sayyidul istighfar ku makya Allah amukuuma n'abeeranga ayingira ejjanna. Waman qaalaha, n'omuntu abyogera nga buwungedde Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga amugeredde wamata fi lailatiha, n'afiira mu kiro ekyo wahuwa muqinan biha, nga naye ekigambo ekyo akikkiriza n'ebigambo amakulu gaabyo abitegeera bulungi abikiriza, nabwekyo Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu min ahli aljanna, amuteeka mu bantu b'omujjanna. Kwe kufunza nga mbategeeza nti olunaku luno tuyize ensonga bbiri nti omuntu asoma ayatul kursiyi Allah subhanahu wa ta'ala amukuuma olunaku lwonna, ate n'abeera nga sheitaani temulabankanya olunaku lwonna. Ekyokubiri nti omuntu asoma sayyidul istighfar Allah n'amugerera n'afiira mu lunaku olwo, omuddu oyo abeera mu bantu b'omujjanna. Wajazakumullahu khair. Nsaba mwekwate ku bigambo ebyo ebizibu ebyensi Allah subhanahu wa ta'ala ajja bibatasaako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.